eno video, it is a must watch video. Omanyi video gye bagamba a must watch video. Yeno, gye watching woba onoonya omulimu ddala ng'onoonya omulimu. Gye watching until the end. Mujye baleko mwonna gye mwangali akasobe muli bulungi olunaku olw'olwaleero mbeyanjulire nze Mashalo Edward 920 eno muli muntu yenna ali waneeno ku YouTube yange amanyi kyetuliko olunaku lwaleero mbaleetedde kye bayita emirimu egiri waneeno naye gino emirimu mirungi nnyo nti companies ziri mu Australia naye nga zihayaringa. It is not agencies but company itself nga gy'ogenda okulaba waneeno. Tugende maaso, agenda ku gogoyo oteekemu ekigambo amp as in Ampcontrol nga wokiwulira Ampcontrol. Kati yeno logo yaayo era ogiraba bwoti, link eri wano mu description. Jangu waneeno okwate wano ku kigambo Ampcontrol bwe bati bwefaanana. Wona ogenda walala wati we wati ekituufu sigimanyi eyo eno gye nkugamba eno leading the global energy revolution. So wona ojja waneeno kisinziira woba okozesa simu waliwo on the side waliwo budooti obusatu wano bwe buti ku sides waliwo budooti obusatu ng'okozesa simu then wobukwatamu bagenda kuleetera about solution a service work with us. Kati gwe kyogenda okukola ogenda kukwata wano work with us akozesa gundi akozesa esimu just okwata wano wali budooti obusatu wano nga woolaba bino bigambo bigenda kujja naye woba okozesa simu woba okozesa laptop you will see the same thing nga wobiraba waneeno. So ogende wano ku join our team naye nga tetunagenda ku join our team njagala olabe career path eziriwo before you waste your time kubanga oyinza okuddaawo nga mune temuli gundiyo. So jangu waneeno okwatewo ndi mu kuzoomingawo. So waliwo waneeno abaagala apprenticeship programs ezizaawo electricians, technical technicians, filter, electrical filter, boiler maker, mechanical filter bibyawo. Bano abantu ndowooza mubategeera bano bamakanika abakanika technician bano abakanika n'abakanika Ensi abakani obo kitegedde ebityo ebipipe na I explain these things nenja balaga kungenda balaga ku video katono then such that olaba ki school leavers nawe kenyini ndowooza olaba electricians bichi university graduates namwe muto kati osobola okujja waneeno n'osomako n'olaba. In case you have any inquiry you can write here something and then you can email them. Ekiriwo kiribwe ekiti kyenjagala gwe Munnayuganda omanyi nti kangeze omaliriza senior 6 oba senior 4 really nga oyagala kweyongerayo kubanga gye bali abaana baagala okweyongerayo. Sorry nawa nene ekinsubyemu ti nino oyagala kweyongerayo what you do omuntu yenna omugezi and I've been telling you ekintu kyokola kiri ekintu kimu osobola okujja wano wansi you email these people n'oteekawo erinnya lyo n'oteekawo gundiyo n'oteekawo inquiry zizino waneeno ogamba inquiry about what oba request oba wherever kyonna kyoyagala sent request biki product request quote osobola n'oteekawo request quote nojja wano n'obawandiikira dear sir or madam I am Namuli Deborah. I would like to inquire about this because I finished my high school in Uganda, but I would like to go further or to extend my wherever. So, gweke nyini no wandika no bagamba can I get because I would like to. Oshitege oyogera bulungi I would like no gamba obo yagala electricians obo yagala chi obo yagala chi. You inquire, they don't bite, you inquire, you send them a message but bulungi. Togezano Omunnayuganda Omunnayuganda agenda kutandika wandise TX thanks ohandike mu bintu ebiri short forms oyina okubeera so polite. You have to think before you act or before you write anything. Anyway wano tuveewo kino kyembadde mbalazeeko omuntu yenna ayagala okitegeera because this then you send they will reply you okitegeera. Anyway tugenda kujja waneeno ku work with us
tugenda kujja wano work with us tugambe join team. Ojja wano ku join team njagala nkulageko wano eno emirimu egiriyo. Kati wano ebiseera ebisinga abantu abamu oyinza obutamanya mulimu gweyagala, then njagala tukole bwe tuti ogenda kujja wano ogambe any state. Kati bakuleetera state nationals, New South Wales, Queensland, Western Australia, then you can choose any gy'onoolaba cause emirimu gyonna gye giriwo. Oba oyagala mu trade mwe muli, oba oyagala mu gundi mwe muli. Kati njagala kulagako ekintu wano eno kitono. Kati katugeze nti oyagala mu trade gije gundi wano waba kugamba guno omulimu guli visa sponsorship. Era bw'ogukwata mu njagala tugende mpola nga tuwuliriza. So ogenda kujja wano nga bakulaga state ye bannange banzuminze nnyo banzaazuminze nnyo. Okay, let me. Okay, kanjire wano. Okay, ogwo omulimu ogwo nga wogulaba. Njagala wano eno njije marking anyway ndabika nzuminze nnyo. Nzuminze nnyo. So njagala tuka underliningeko wano eno, highlightingeko wano eno. Okay. Nga bakugamba this position. Okay, kanyongeze okuzoomingako. Nga bakugamba this position offer the opportunity for visa sponsorship for qualified candidate. We will support you through the visa and relocation process. Ndowooza olaba it is actually kyomukirabye bakulaga wano eno benefit family friendly because ebitya daddy ebyo bwe bityo. Oba oyagala kulaba video ya gino emirimu ojja kujja wano eno ogirabe, naye kati wenjiteekako bigenda kuwogana nnyo and I don't want it. Anyway kankulageko wano katono kanjireko wano katono olabe. Yiyo company. Ndowooza olaba abantu, laba ebintu bye bakola, ebintu obiraba ndowooza A, B, C, D and G. Era osobola okugyemalirayo naye nga nze sigenda kumalayo bintu bino bwekitegedde, naye gino emirimu egisinga gy'abasajja okusinga kubanga omukazi niyo gye bali baba n'abakazi gye bali. Anyway, let me close it. Yenga nayo yeediimye okulukulozingibwa nayo endekemu. Was nabadde nagizoominze nnyo. Okay, let me close it. So omuntu yena if you want to apply there is something here ojja kujja otappinge oku apply then otandike oku applyinga. Kyengenda okulaga wano eno bo buno obugambo ddo naye maama nga nabo butono bulala nnyo. So ogenda kujja wano eno obanga oyagala kugira wano waliwo sign up. Go wena omuna Uganda ogenda kujja signing up. Okitegedde ogenda kujja signing up. Kwata wano wogenda ku login tojja kugenda jangu wano ku sign up. You sign up okuyingira mu guno omulimu. Okitegeera kati signing up ogenda kujja wano bagambe teekawo email yo, teekawo password, erinnya lyo oba amannya go, otekewo ne phone number. Ebiseera ebisinga oba otandika ogenda kubeerawo Australia +61 gogenda ku Uganda oba oli Dubai n'oteekayo ya Dubai ndowooza oziraba oba otaddeyo Dubai eri wa UAE I think United Arab Emirates nga sigiraba but ojja ginoonya go wena ayagala okozesa enamba eyo then you start 7 bichi ogirabe then after that omaliriza wano ogambe next otandika okujjuzaamu ebintu byo. So sigenda kukola eno video ebeera empanvu kubanga ebiseera ebisinga Abannayuganda temuziwaakinga zimalayo ate nze bambi ziba zintwalira obudde nenjera wano neneerogoza nenjogera nzekka ne mutateekako impression ne mutatypinga ne mutagira. So mwena mukama bampera omukisa abantu bonna aba joining okubeera member. I really salute you. May God bless you. Ciao.